Natsela tumaneza kumtikafe ogo naluvale divine inside narunkawale na mirembe muli mutya abantu baffe muli mutya mwebala okwekumira ku mukutu mwebala subscribinga mwebala okusharinga mwebala okubanga mukikoonako ekigalo ekyo kituddizaamu ddala amaanyi ate era nsanyukira ddala ebiseera ebisinga nga mututeereddeyo comments ku mboozi ebiseera ebisinga ze tuba tukayanyemuko tumanyi mukayana muko ne Naalongo naye nga ebiseera ebisinga gye biggweera tuba tujja kukaanya tuba tujja kukaanya tusinzidde ku lusozi ky'omirembe ebugaba Ssese kale munnaffe twatuuse dda okuba nga twongera ensonga y'obufumbo wawulira obufumbo eri gwanoonya naawe ali mu bufumbo sembera ate tuwoye emboozi y'omulonde ogenda tegeera otya nti gw'oli naye yooyo ddala omutuufu bajjajjaabo gwe bakwagaliza abaffe abantu bali over 10 years n'abamu tebamanyi nti oba abantu be bali nabo bajjajjaabwe be babakkiriza olina omukazi osika naye omuguwa olina ono omusajja mu nju musika omuguwa but have you ever asked yourself this question nti bajjajjange eyo n'omusajja gwe banjagaliza ogenda tegeera otya kale weekuumire ku mukutu byonna tugenda bbanga tubibawa ebibuuzo byonna bye mwebuuza tugenda kubanga tubyanukula munsikiriza embenga ensonga eziddako nzikwasa omusomesa waffe Naalongo leero oli otya nti bulungi vibes ziri waggulu nga luli these days ziri waggulu okay kino twetagisa tukeberemuko kunkebera why lwaki obusuwa obukuleetera essanyu buli waggulu oba naloose ku binyeebwa nsanyuse nga waliwo abikuwa oba nga obirya ngambirya so I'm just high you're high kale babuuzaako bassebo ne bannyabo mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo olwaleero ekibuuzo Naalongo kyaleese nti omanya otya nti y'ono omutuufu bajjajja gwe baleese oba gwe banjagaliza this man you're staying with this lady you're staying with abamu nno mubazaddemu n'abaana temumanyanga nakumanya oba ddala beebo be muli meant okubeera nabo ekituufu kiri nti si buli gw'obeera naye nti y'oyo omutuufu gw'oteekeddwa okubeera naye ate kikola emirundi ebiri ayinza okuba si ye mutuufu gw'olina okubeera naye obulamu bwo bwonna naye ate nga ye mutuufu mu budde obwo nga balabyerabye nti eziriwo zonna ndiboota ne bakulonderamu ne bagamba nti kati ono agenda kutwaza ensonga eyo ebeera mu bujjajja nga abantu bano specifically abantu bano eri ggwe oba mukamaawo nga balina obuvunaanyizibwa okubeera nti balina akaseera ke bagenda okuyisaamu kale mu mbeera eyo it is up to them tekibeera ku ggwe kibeera eri bajjajja era be baleeta omuntu ono ng'alina okukulabirira akuyise mu kaseera ako era bwe munaaba mutunudde mu byafaayo byammwe mwe abalonde mujja gamba omuntu ono nabeerako naye omuntu ono namwagala nnyo actually simanyi kyatuukawo but somehow things didn't work out naye ate sigamba nti batwayomba naye somehow we didn't work out kale nno eri omuntu ajja nga ye wakaseera buseera era n'obubaka tubufuna n'empulira muli muggwe munda ogifuna ng'ekulaga nti omuntu ono yadde oli naye olugendo si luwanvu lwe mugenda okukola ki okutambulamu Naalongo otuvuzeemu ku speed some people get to know and some people don't get that opportunity to know they just ignore the signs some live in denial Naalongo some live in denial I've seen these ladies nga akaseera k'ensonga kaggwako dda naye nga ye akyakiremeddeko awulira nga alina abamubuulirira Naalongo bamugamba nti fight for your man no matter what
lwanirira obufumbo bwo no matter what. Kakati these gestures, these advisors ze batambula nazo nga bayingira obufumbo. Kwegamba omulonde ye yali badde n'obusobozi okubanga amanya nti nze biri biyinza obba bikolera abalala, but whatever it is, hang on. Whatever it is, lemezaamu. Ati waliwo okulemezaamu Nalongo naye nga you're making your life miserable. Ate bye bababuulirira Life yo n'abaana bo, actually ne husband wo, nga you're making it very difficult for you. The challenge comes in nga abaana nga tebanayingira mu bufumbo babagamba nti obufumbo si bwangu. Which is true. Kakati we bamala omugamba nti obufumbo si bwangu ne bamugamba obufumbo buserengeta nga bwe bukkirira n'oyagala okubuuza nga bulagangawa because zisira bwoba butambula. Kakati ne bagamba bulinga kiyungu omukka gutumbiira. Sometimes abamu tebalina na biyungu bwe bityo. Kakati bamuteeka mu mbeera y'omugamba nti at any moment suubira akaseera akagenda obeera hard n'akagenda osingawoko. Kakati watandika ofuna kuno okubukkirirwa kw'abajjajjaabe, maybe they're telling you this is not the man for you. Twogera ku baana nga wagenda mu bufumbo nga tewasooka teekayo CV nga bali betwannyonnyolako before nti teekayo CV yo bategeeze olindirire. Kakati bo bano tebaateekayo, kati baabimugamba. Omusajja ajja tuuka, abasajja beefuula, abasajja bakyuka. Naye gwe ky'olina okukola ng'omukyala gwe beerawo waka, labirira baana bo, sigala ng'olemezaamu. Kati ye ebyo by'ayina mu mutwe gwe. Beerawo bajjajja bo bafumbira mu bugubi naye baabeerawo. Ekikulu alekeza emmere, ekikulu alabirira abaana, gwe beerawo. Watuuka nga tazireka, woba obadde oyinawo akasente, let me assume okola. Gwe twala obuvunaanyizibwa maaso okuuma ekitiibwa ky'omumaka. Tonoba, tovaawo mu nnyumba. Kati oyo ogenda mukakasa otya nti nno bajjajjabo bagezaako kulaga the intuition in you that tells you this man is not for you. This man belongs to another woman. Yeah? Abaami abamu baloota n'ebirooto. Nga abakyala be bayina abaami abalala. Yeah? Baloosa ebirooto ebibagamba that woman is not for you. Ebyo agenda be ignoring. Omukyala eno ne waaba ayinamu embeera z'amulaga. Ajja guma kuba akimanyi nti abakazi embeera z'abakyalo zimanyire era ali bw'ati enkyali bw'ati. Kwegamba n'asigalamu eyo embeera y'emu n'ey'abakyala. Omusajja bakyoka ne gwe tofaayo. Ekyokuba nga yafunye omukazi omulala tekitegeeza mbu takwagala. Gwe wamma beerawo. Kati ye atandise okubanga agoberera signs ez'abajjajjaabe ze bamugamba. Okiwulira nti nno omukazi alabika nno si ye wuwo. Gw'ogamba kimu kyonna kye kiri nze sigenda kuvaawo yamanyi. I'm going to be here. Ate n'alwanirira n'obufumbo n'atakoma ku ekyo n'abutambulira n'abuteekamu eddogo ng'agamba no, I'm not losing my husband. Kakati tuli mu kamomenti ak'okuba nga omusajja yeezuula akirabe nga you're not the woman for him. Kyokka ng'ate gwe omukyala naawe baakubuulirira nti lwanirira omusajja bo. Kati Nalongo aboogenda bakolera ki? Kagamba ze what I think okusinziira ku mbeera eno gy'onnyonnyodde. Omusajja yenna ng'alina omukyala gw'ali naye ye omusajja ne yeezuula, it would be appropriate n'abuulira omukyala ono kiki aba azudde. What is that you're saying? Agere ku makya mugambe mbugwe baby si gwe ni mental better. Ebyo really osobola okera ku makya n'obigamba omukyala? Oyinza obutamugamba ekyo. Nti nina omukazi gwe ndi mental kubanga nina I have air. Soka n'omugamba I have air. Ekyo twakyogerako. Abo bagenda kugamba the F word. Era omukazi waaba amanyimu oluzungu agenda kukozesa the F word. Kakati eri abakyala ng'oli mu maka go n'olaba these signs eziraga nti this man is going nga oli mulonde nga tebakubuulirira okulwanirira zibeera bbiri. Omusajja ono akukkiriza okukola ensonga z'abajjajjaabo ng'oli ewuwe. Okay. Omusajja ono bw'aba akukkiriza okukola ensonga z'abajjajjaabo
ng'oli mu maka ge kati lwanira ago amaka era sigala mu ago amaka. Naye omusajja ono bw'aba takukkiriza kukola nsonga z'abajjajjaabo ng'oli mu maka ge ne baleetawo ezo sayins bwe zityo ate ne balaga nti bakubanja Naalongo ekisinga obugezi misinde. Just don't waste your time. Awo mugambye mbw anobe ne waba tanobye agende bugenzi ewaabwe ensonga z'abajjajja. Naalongo, what I'm saying here, ogezaako okwewala ekigambo kunoba. Whatever it is, kisigala kunoba. I'm telling you. Tanoba agende bugenzi waabwe. Abagenze. Akole ensonga z'abajjajjabe. Kati wanaakola ensonga z'abajjajjabe omwami anaatereera. Kisinziira. But I think this is quite a big topic. Of which? Kubanga bwe tuba twogera ku bakeemisambwa, obufumbo bw'abakeemisambwa, it gets different from obufumbo bw'omulonde. Kubanga si buli mulonde nti mukeemisambwa. Awo wenyini Naalongo wengenda okubanga nkusaba. Omulamwa ako just njagadde tukayiseewo. Nti omulonde amanye nti ffe waliwo ebitukolako n'ebitatukolako. Don't compare yourself to anyone else. Nti gundi bamugamba asigale mu bufumbo, omusajja teyamala n'akyuka n'akomawo. Okay. Awo tujja kuba nga tukomawo nga tukubuulira embeera bw'etyo kugwe omulonde omulamwa gw'olunaku olwaleero gwe tuliko okusingira ddala. Twagala tulabe nti omwami ono is he the one bajjajjaabo yesivyeyo yennyini gye baatunulamu ne balonda ne bagamba oyo ajja kubeera omwami waffe oba omukyala waffe. So twagala ogoberere obubonero buno bwe tugenda okukuwa ogatteko obwo bw'oyina bw'owulira obitunulemu obigategate ogambe kino n'ekiyayi kiyinza obba kyekyo. Kyandiba nga kitabani kya Falaawo ne munnange kyekyo. Kyekyo. Kale tuzasookere ku batabani ba Falaawo ate bo tulabe embeera zaabwe. Omuntu ono bw'omulaba muli munda olaba nga omumanyi. Tuli ku kumulaba wano before oba tuli wano kuba n'abantu tuli wano kuba akatandika nga gukyabimba bimba. Yes. Okay. Like when you see this person, when you're with this person, or when you meet owulira nga omumanyidde akaseera ate naye akumanyidde akaseera. Those are the times, like you know each other. Those are the times very well. Wakozesa bino ebigambo by'okubuzaabuza nga mwembi mwebuuza. Have we met each other before? Yeah. You're like, no, I don't. In the life before. Waliwo lines ezitakyakola era nze mbabuulira. Waliwo lines ezitakyakola nga teri agenda kukuwa budde n'onabyeyogeza. Kakati you met this bitch, omukyala ono, sorry about that, omwami ono naye when you meet at that moment oba mwesanze mu bifo ebyenjawulo mulina bino ebintu byenjawulo. It gets worse ku bantu abamu. Kutaka kwe bayimiridde mukwano liyuguma. Sure. Yeah. Never seen either. Naalongo felt it. That is an advanced level. Advanced level. Naalongo felt it. But this is the reality. Okay. Omuntu ayinza obutakiwaamu kobodde. Naye njagala abawuliriza baffe abaami oba abakyala. Odetinga oba todetinga. Tandika okuba. We see these things but we ignore them. Tetubimanyi bumanya. You meet this person musinaayita. Omumiitinga kwegamba we mubanga muli mu kafo obimanyi ebifo byeno bya mu kibira. Miti ne gisooka gigira like negidansinga. Negibayiira ebikola. You know? Kati ne wabaawo ababakubidde mu ngalo abali mu butalabika. Kakati mwe abateemitinga mu kabira nga mwemitinga Kampala tugenda babuulira. Omusaze ne gavaako tugambe kinnaalo. Naalongo, this happens nti we mubanga muli mu bifo bino ebyenjawulo ne we mubanga muli surrounded by so many people ogenda kulaba nga tolina muntu yenna gw'olabawo okujjako ye first time kakasi nemusigala mu babiri omulaba ogenda kubya zero oba leero kiki kakati ekiddirira empewo ebiseera ebisinga etandika okwetooloola around you.
egenda kyuka okusinziira ku mpewo gye wabadde owulira nga tonnamu meetinga. And do you know what that mpewo does to women? Tell me about it. You don't know? Empewo bwefuwa omukyala nga yanjawulo. Nipples nga zivaayo. Ekyo gwakyogedde. Guzi bumps nga zivaayo. Nekyo gwakyogedde. Kakati ebiseera ebisinga for no reason ogenda wulira nga amasannyalaze gatambula mu mubiri gwo. Electricity. Up, down, up, down. Gabatambula. Ne we muba temweriraanye nga tugambe amaaso gayisiŋŋanya buyisiŋŋanya. Emitima gyammwe enkuba gye gikuba. Oba abantu abaali bakubiddwako ku mitima mu mbeera eyo. You know what happens nga ebiseera ebisinga that moment comes. Nalongo natunnyonnyola. No, ngezaako kugamba abantu kye bayitamu. So that calls for a hug. Sikyo? Like you hug, mugata amasannyalaze gano, galekera okubeera gettabu. Sikyo? But on a serious note, mukikirize mukigaane, twalamu akadde ojjukire that moment we wamulaba. What you felt. Nga tomuggyako maaso. Nga buli wadda. Olabirawo nga omutwe gukyuse, bano bakanyaguzza. Ne baguzza ne bakwejjokeza. And sometimes tokozesa bigambo bingi eri mukyalo ono. I know. Tolina nateeka mu maanyi mangi. I know. You don't. Ebisigadde bagamba, omanyi kati b'abazungu bagamba love at the first sight. Love at the first sight. Nga omuntu agamba we just don't know what happened but we just ended up in bed. Si kuba nti abantu baba baagala mb'osimanya one night stand. No, just ebintu biba bize nga bakwataganye. But tekitegeeza nti ffe tugenda mu one night oba ne tugamba mbu it's going to happen then. Mu budde bw'omulabidde. Naye ebiseera ebisinga abantu abo we bafuna obudde ne bayisiŋŋanya ebigambo. Omukubye. It's either a man oba omukyala ebiseera ebisinga nga bw'okimanyi the men do the talking. Gwe ebigambo ebibyo bibeera bitono. Ate naye yennyini ebigambo bibeera bitono. Abiina tabiina. Bigguka olumu tebigguka. Oba okitegeera. Ensonga endala. Naye ng'ebiseera ebisinga pati esinga okubeera ennene nti omukyala avaako nnyo amasannyalaze agakuafekitinga. Omwami. Ya. Akati ky'olina okunootenga wano nti amasannyalaze mwembi mwina okugawulira. Okay. Wowulira nga gabadde one-sided omanya. Oyabeera chemistry. Wowulira nga amasannyalaze gwe oyinza obba ogawulidde nga naye omukazi ye talina kyawulidde. Ebyo bye tugenda ogamba nti mu future that was one-sided. What? Ng'abaami basiimye nga naye b'omukyala bo tebannabakola ki. But we're talking about this moment nga mwembi bajjajjammwe babakwasaganyiza mwesimaganye emunyenyezi bagamba nti zisinkanye. Those signs mwenna mugenda zifuna. I've talked with people abagamba nti omusaayi gwamuboyirenga almost nga gwagala ng'oguwulira gwokya engeri gye guddukiramu kwagamba ng'agamba omukyalo oyo we namumiitinga ebintu kino ng'omuntu abina wano ku fingertips ng'abijjukira. Omukyala n'akugamba this is what I felt. Omusajja ebigambo by'aŋŋamba nga kiringa ekigamba nti nali mbiwuliddeko before. Nothing is new there. Awumanya bumanya you hit the jackpot. Yeah, naye njagala mumanye nti it can cost you a lifetime. Olinda moment eyo. Ng'olinda moment eyo. Ngo tomala mu maanyi. Baby sibamala mu maanyi. Come on. Naye here is the issue. Issue eri bweti nti mu nsi muno ekinene nnyo mulimu abantu nga bana abasobola okutuusa mu mbeera ng'eyo. Omuntu asooka ng'atambulira mu butonzi musobola okukwatagana n'akuyisa mu mbeera eyo. Omuntu owookubiri ng'atambulira mu lubaale wo like ng'emikago gitambulira mu lubaale. Omuntu owookusatu ng'atambulira mu balongo. Omuntu owookuna ng'atambulira mu mayembe. Emizimu gibeerawo nga giri ku ludda lulamuzi. Gyo gikola gwa kulondako nti ono yasinze ennumika yajja okutwala ekisinga obulungi. So tulina kye tuyita limitations. Osobola okugamba nti
omuntu asobola okugwa mu mukwano emirundi emeka? Several times. Ebyo ebiti bye mbabuulidde bye biti ebituleetera okuba nga tusobola okugwa mu mukwano several times. Osobola okusangayo omuntu ono omu ng'agatta ebiti ebyo byonna, oyo akusuula eddalu zamutelingi Akuvuga kiralu kuvugira mu giya namba 6 mpozi nayo gyeri. Nze kimanyi ebintu So, bimanyi. take your time. Omanyi ekitugaana okufeelinga omuntu asobola okugamba nti I've not had such a feeling before or anytime. Naye nga ekireeta ekyo nti we live in denial. Nalongo oyinza okusanga omuwala ono nakusparkinga bw'atyo naye nga bambi aweereza mu hoteeri, you know, like notunulira level ye ng'olaba nti it doesn't match up with yours, naye nga yeye ng'oyo abadde agenda okutokosa naawe ogambe maama nnyabo what's this. Kwagamba nga bw'omusemberera you run out of words. Naye nga kano akawala si ke kali awo mbu kakikumalira. Ati otunuulira omusajja ayinza okusembera gy'oli before he even says a word. N'omutunuulira n'ogamba bulembwa zeewe entembe kati ono naye alaba ayinako ananze. Kwagamba we don't let we experience it. Kwagamba of course tulina obatunuulira nga tagenda na mu scrub, tatwala ssaawa 2 mu saloon ku 3. Kwagamba nga tekiggwa. Tekiri entayise. Kale nekimanga twesubya this experience ey'okugamba nti you're boiling up. Neweebuuza how do people boil up nga tewaliwo kintu kyonna. By just looking at this person nayesanga nga you're trembling, you have no words left, you can't hold your breath. It is very hot, but you have those goosebumps around you. So it is a complicated situation. Naye ojja kwesanga ng'omuntu ono omutuuseeko mulowooza kyekimu. So meanwhile nga sometimes mwina ne challenge y'okubanga mwagala okwogerera kwekumu, but sometimes nga n'ebigambo byennyini bye mugenda okukozesa byebimu you know. So ne mbeeraawo nga mukayanira ebigambo I said that first. Nogamba hell is mine, heaven is mine. I know. Kaakati ne wabaawo embeera eno ey'okuba nti omulumirirwa era naye akulumirirwa era afaayo gy'oli nti era akuumira mu birowoozo bye all the time. Gwe oba wakamala omulowoozaako n'akukubira essimu and you're like otegedde otya nti njagala kwogera naawe. But there is this communication eri mu butalabika ebaleetera okuba nti these times when you need hope nga naye tonnamugamba before you mention that ogenda okulanga ka kasomye era nalongo tegedde ebibyo bigwera mu kigambo oyinza obeera stranded nga mmc agenda nga tekiri ku nalongo. No, yasooka then the rest comes. Kakati ensonga y'okwelumirira it is something I want us to talk about. Otegeeza okwelumirirwa nga tugambe omuwala ono yakusabye ssente z'enveere nalongo and you don't have it in cash, atoziinaawo, probably ozisuubira next week and you don't want to upset her. Kakati nga mu kibbo ky'abajjajjaabo oyinamu akasente nga kawera keyagambye nojjako mu kibbo ky'abajjajjaabo n'omwana omugamba agenda asiba embeera. Is that okay? Nako tubeera kukuba nga tweluming. How is the word? Being considerate. Being considerate. Mulumirirwa enviiri tanazisiba. It depends. Waliwo ogamba nti mukyala wange tannasiba nviiri naye nga she's a corporate. Of course her job calls for her well-being, like I know kubanga atula bulungi. Statement sijagadde. Take it back. Kyengamba abatali corporate tebagenda okusiba nviiri. Eri bajjajja. There are things you can consider as luxuries, of which bwe tuba tukwata mu nsawo y'abajjajja tetukwatamu spendinga ku luxuries. Okusibisa mukyala w'enviiri is that a luxury? For a housewife,
a housewife atalona n'abaana ku ssomero kati tetugenda beera ba housewife tukimanyi nti tusiba enviiri myezi 6 no la we do that no nalongezza wakazimazayo bagaki eziriwa njagala ombolere eziriwa zawasiba wano mu endi ya December zoyina but I'm a corporate kyengamba kakati anti ogambye abagenda okugyayo abaana mu ssomero basigalewo like basiba enviiri kubanga of course bafulumafuluma kakati ffe ababeera indoors nomwambadde opale bw'abaana ku mitwe katonda wange nalo did you have to say that you man do that kakati oyo takugisa ssente mu kibbo ky'abajjajja I'm not happy about that nga lwaki takugisa okugamba bamaama abakyala abambala obupale ku mutwe oleetere bajjajja okukkiriza bagambe nti mu kibbo kyaffe gyamu ssente owe mukyala waffe ssente agenda akola enviiri that is what setting a standard naye bw'waba walaga omusajja nti nze n'akapale k'omwana ku mutwe tekavaako ne bwakuwa ssente azikuwa n'osiba leero enviiri enkeera akapale n'akasangako ku mutwe kakati ekyo wesibako kyaki nekyesibako lwansonga abakyala beeragajjalira ebisusse nabo balimba nze sirabe nti bawaka bokka wali mbadde last time twalinga tugenda ziri ensonga ze twali tumaliriza we found a lady nga she's even working akeera ku makya n'agenda n'akola naye ng'alina akapale k'omwana ku mutwe how do you explain that anti kwe kweragajjalira kwengambye ate nga yali tayambadde nakwambala she was almost naked ng'ogenda mu nsawo y'abajjajja ng'ojjayo ssente mbwakola enviiri anti omuwonye akapale k'omwana ku mutwe no as long as okola enviiri kale nalongo tubuulire ensonga y'okwerumirirwa tugitunulemu tutya okulumirirwa munno nga munno ayoya ku razania okulumirirwa munno is kwe kulaba munno nga is going through a hard time n'omukwasizaako to some people nyinza okuba nga nina essimu eno nga etandise okumbowa nendeetera okuba nga ndi mu mbeera ey'okwennyikira omuntu n'afuna ne depression nga essimu emutamye kakati n'ogamba mu kumulumirirwa nnyo n'ogamba ye lwaki mukyala wange essimu emutuuza n'omufunira essimu si mu kibbo ky'abajjajja depression tegenda kukola mu kibbo ky'abajjajja njagala twenyonyole bulungi ensonga z'okuba nga twerumirirwa ati si mu nsawo y'abajjajja njagala ove mu nsawo y'abajjajja ati ensawo y'abajjajja eriwo tudduukirira oke nalongo tugenda yingira valentine anti valentine akonkwe twagira valentine kakati valentine ono tugenda kukola tutya kubanga mu budde nga ziri twazisipendinze zisinga kati ziri mu nsawo z'abajjajja omuntu akwatako mu nsawo y'abajjajja olw'okuba nti mukyala we ayina class mukyala we okusinziira ku mbeera ze yamumanyiza omuwa ebimuli bya valentine kati tasobola kukwatako mu nsawo y'abajjajja n'amugulira ebimuli bya valentine ne bagira wama to my land friends abalonde abakolamu nalonga abalonde tetugenda celebrating valentine no si mu ngeri yakukwata mu nsawo y'abajjajja if we can't afford it so here we are anti kati awo ngenda kubulira bubi ngenda kunyiga I'm going to feel bad if I miss out y'abajjajja eyingiramu etya nalonga let's talk about this tuli ku mbeera ya kwerumirirwa kati valentine wetatambula bulungi ngenda kuwulira bubi and if I get upset wobeera onnumirirwa kitegeeza naawe ojja kuwulira bubi I'm not feeling good kakati sente weziba ziri mu nsawo y'abajjajja abo if you don't want me to feel bad otako mu nsawo y'abajjajja abo ongulira ebimuli wama abaana bange ab'obulenzi oba sagala abaana bange babateeke ku pressure nalongoleka naawe it happens once a year it is like this nalongo fe abalonde valentine tetukolera makulu kyaki tukolera amakulu kijiro kyokka whatever nalongo twagala so what we're going to do fe tugenda kuleka valentine 8 after valentine or before valentine baby ngenda kukuteeka mu ticket tugende Dubai tumaleyo wiki yaffe tukomewo kati ogamba gwe salawo
Valentine nkutwale ku speak oba not Valentine nkutwale Dubai. Kati olaba ffe abakyala tulina ekizibu ky'okweraga. Okweraga batubadde Dubai for God's sake. Olaba ekizibu ky'abakyala embeera zaffe. Ne buli kimu nga tuli e Dubai. Embeera zaffe ez'abakyala ozimanyi. Before or after Valentine. Kati olaba ffe tulina bino ebibiina byaffe ebyabakyala bye tutagaliramu. Ebya Negina. Nalongo siri ku mulembe gwa Negina gwe twogerako. Okimanyi abakyala balina clothes zaabwe ze bahanging out nazo. Kakati batandise dotema gonde. They're talking about it. Why is he taking you for Valentine? I think he's booking this and this. Kakati, there is a way in society je tutambula nayo. Je tule kubanga tuvuga speed. No. Okay. Wama eriyo mulonde, this is a humble advice. Temugenda na society. Bana abasajja betusamira bakadde. Badda. Tembatwala na speed eno ya society. So we set our own pace. Mugambe, baby. Twakava mu nambala bizinga. You enjoy, didn't you? To hell with Valentine. Banange oyagala salo ngaleme kubeera ku Valentine. No, la. Nalongo sigera okukikiriza ekyo. Salongo ogenda muteeka mu vibes. Era waba tali bize. Ensonga ya Valentine ng'ayagala tugiyingiremu. Aleeta obumuli. Si bwokka. Tulumbe. Okay. Kakati just ekyenjawulo ekibeera mu kino nkyo. Kyakumanya patinawo. Kyakumanya patinawo. Era wemba mukkaanya nga buli omu atera okukwata mu kibbo kya munne mubikwatemu. Ekirungi ekiriwo. Mubikwatemu. No, tetukwata mu kibbo kugyamu ssente za kukyakala. Bambisagamu mwerumye bwavu. Just make sure you fund your thing. Kyonna kye mwagala okukola mu kifandiike temugenda bibbo y'abasajja. Mugenda kwavuwalira bwereere omwaka mu gwevume. 2025. Kakati wetuzijjamu wetujjamu 5 ne tubaddezaamu 6. Teri mukwate enkaga yammwe mukole kye mwagala. No nga tufunye kubanga kati ne tubagamba olaba twatutte 5 neffe tubawadde 6. No. Nedda tekijja kola. Nalongo ku nsonga y'okwerumirirwa nkyagyongerako maaso. Omulubaale oba omulonde alumirirwa atya munne? Okulumirirwa munno kwe kulaba munno nga ayita mu kaseera akazibu n'omuyambako. Yakedde ku makya n'ayoza ebintu n'asimula ennyumba. Yayonsezza omwana. Nosalawo gw'ogende mu katale okole shopping. N'okomawo n'obeera considerate n'omugamba engeri gye wayonsezza omwana kati nze tonyonsa. Nze tonyonsa. Nje kuyonsa. Wekeddako. Okoye nnyo baby. Ebyo bwe bityo ndowooza. Kakati n'obeera considerate. N'ogamba kakati baby olaba. Kino emyezi 3 obadde okola nnyo. Badde njagala nkutwaleko ka vacation, just the 2 of us. Naye muba mulina abaana ne mufuna ne we mubussa. Kagamba abaana baleme bayingirira mu bulamu bwammwe. Let your life not stop because of the kids. Buno bwana bugenda kula, nobwana bugenda having a life yaabwe. Ate mmwe mubenga obudde bwonna mwabuwanga baana. I strongly advise you, my people. Insist on it. Have fun. Enjoy it to the fullest. Butwale ewa sistawo. Wewe jeje wabwe. Mugende mu ndongo. Bubereyo. Over the weekend. Bubereyo. Muyagaleko without them. Ate tokubayo simu kumanya bwe bali. Lwalizibu obuzibu bw'olugezigezi lw'abakyala wewe wokka we wali. Anyedde chai. Jayden anyedde chai. Tokomyawo Jayden. Kakati waba akaaba oba kagamba put the kid there, do not look there. Pozinga boba kubidde simu. Poti ng'apamye wansi. Muleke. Let them experience village life. Ni omwana yagala. Tugenda kujjayo abaana nga babavugisiza gaali Nalongo. That I'm not agreeing with it. Omwana omuwala bw'aluma ku nsolosozi kiba kiyitirivu. Eyo tugenda kuvaayo. Sigenda kukkiriza kwesiba eyo. Nze nkubuulidde. Amadira omwana omutuuze wali katulika ensolosozi zimuluma akabina olabe. What happens Nalongo? Mama nnyabo birungo. Katubifune mbukulu. Ng'oli tula ddi mu nsolosozi ng'oli mukulu. Ati oguma wano ozitulamu ng'omanyi ky'oyagala ne ky'ozikolerera. Nalongo ensolosozi eruma. Soka holiday. The most fun part here comes in.
oba oyimukawo ne bagamba ani alina ekyokufiirwa nti nze oba oyimuka ani agenda okunyumirwa nti nze ngutongero naye kakati omwana wange omuto atannaba ku nono kalumu esolosozi akalemu awo 30 seconds kiggwe. Omusajja gwe tutannaba nakumanya agenda Nalongo wangamba n'okuŋŋamba olina ebirungo ebirala lwaki twesiba ku byensolosozi olaba bwe bakola immunization chart bamanya nti katugendamu akatetanus 6 months later kati oyagala abaana tubakole bwe tutyo kati n'ensolosozi naye eri part of the program. kakati ate abaana be bataagema nga bakuzeemu waliwo n'empiseemu gye tubawa erimu zino zonna mubaleete naye mubanyonyola kyengenda obbakola tetugenda kuwa baana kakati eyo embeera gy'oteekawo tugenda leeta abaana okubakwasa nga bawezezza emyaka 15. No problem. 15 is fine. 15 aba yeeterera bulungi era mugamba kati bino byolaba birungo era bamukwana akimanyi alimu ebirungo era yematira akimanyi nti alimu ebirungo naye nga tusanga omwana omuwala nga yeematira naye nga talimu Nalongo leka mukwana ekyokola kyaki because ensonga esooka mu byonna omukazi tosobola kubanga ogasa obutaba na birungo ate n'ogattako obuteematira kyo kiba kigenda yitirira beerawo wamma bakuvume bagambe weematiza ki kubanga tolina birungo ate ogatteko kubanga olina enseko mukwano kiba kijja yeeterera omukazi nze nzikiriza nti omukazi omulungi muleke abe n'enseko kubanga ye ne waaseka bagamba bugambe maama anti mulungi omukazi omubi wogattamu enseko ne woba oyagala osekemu bakulaba obanga gwataseka obanga ayagala okaba so there is a way you make it look ye mubi ye yeesesaasesa no obeera omubi obubi tobugatta mu nseko nyigira ddala omukazi mubi yataseka kakati obalowooza agenda surviving atya weematire ebisigadde biri obirekera enseko zirekera abakazi abalungi babeerawo bo basekeseke kubanga yejja kumuseka gyakoma okulungiwa naye ate gwe munejja okumuseka gye bikoma okulabikira obulala abantu kati ebibiri byombi tobigatta weematire ate omukazi omubi alina okwematira weematirire ddala basajja bayombe weerunge nga babuuza kale yakinoonyako ki bambi nga tasebu lwaki kirina bbanga ki lwaki tekabakukaka lwaki mulowooza nti abakazi abo balina kubanga ki kirinako ku fresh why Nalongo omwaka gwakatandika sinsiale kiki kyoyagala nkole Do not describe a thing. Leero sinaba kutegeera ogenda describing ebintu byesigenda tegeera njaga tusooke tubyogeremu nga tujjako kamereni tubadde tuwogera ku butya bw'omanya omuntu omutuufu ng'omufunye ne tugamba waliwo ebiri physical n'ebiri spiritual Nalongo njagala bye tuba tusembayo nabyo simanyi sofa wakaba wabimeka naye mpuliranga njagala tube nga chapter eno tugiggalawo kale ebiri spiritual bye tujja okwogerako omulundi oguddako naye nga kyetusembyayo kiri nti bw'obeera n'omuntu ono nga ye mutuufu oba nga yoyo ddala bajjajjaabo gwe bakwagala teweetya era kyoyagala okyogera omweyabiza excuse me omweyabiza like you can tell them any secret gy'owulira nti you can talk in any way you wish kubanga oba owulira nga you can trust this person you feel that trust in the person kakati ko omuntu alina ensonyi aba agenda kukola nti ensonyi zitya mukwana Nalongo simanyi lwaki twagala twogerenga ku nsonga z'ensonyi ozeebalamu zino zennina please mpozi nga ensonyi tunazifunira ekigambo ekirala kyogala sirina nsonyi not even to the near point of it of having ensonyi nekyonyisa tenzi I know yaŋŋamba nziina naate munange simanyi lwaki otandikidde mu kwewaayiriza 2025 ono of course bawe yalina okubaako byakugamba you know me of course akugamba ebintu bingi byolina ne byotayina alina okukugumiza okwekyo
kyogamba yali annimba ku kyensonyi anti ku ye oba omulaga nti olina ensonyi naye eri ffe tetulaga nti olina ensonyi. Okay. Yeah. Maybe. You know that thing, abaami nga balina abakyala oba bakyala nga balina abaami befuula nti balina ebintu bingi bye batasobola kukola, but wabeera eno mubano of course kibeera kirala. Kibeera kirala. I get it. Kati omuntu alina ensonyi tasobola kukozesa ttaamu gy'okozesezza ey'ensolosozi. Sure. Yeah, kakati nze engeri gye n'ensonyi mbadde sisobola kyogera. Gwachogera. I'm just getting it from you. Yeah. Kati gwe olina ensonyi. Oziraba ziri wano zimansika everywhere. And everyone who meets me agamba naye kakati Nalongo okikola otya nga olina okuweereza kyokka olina ensonyi. Ne mugamba munnange what I do era kyo kikyanemesezza okubanga bantunuzaamu mu kamera. Ensonyi zikwata kamera ne zijjula everywhere. Anyway, kakati ebigambo bya Nalongo byombi birabye binyuvu. N'ekinjagala omanyi kiri bwe kiti. Waliwo abantu babikanga bisatu abatali bangu bakwawula. Omuntu alina ensonyi, omuntu alimu olubibbi, n'omuntu omukabakaba. Looks zaabwe ezo. Those three on first sight oyinza okulemererwa okwawula. But eventually bw'ola n'omuntu ono osobola okumanya nti this one is just n'omuntu ow'eddalu. Bano be bayita aba stubborns. Wama ensonga y'omuntu ng'omwesize naddala ng'owulira omwesize from first sight n'omwesigisa omubiri gwo n'omwesigisa buli kimu ekikyo you know those times nga ate n'omwana okwatibwa ensonyi. No, going to let me. Okay. Wama omuntu n'omwesigisa and what is more valuable than your body? I mean, wootuukira okuba nga omwesigisiza omubiri gwo kati lwaki ebisigadde byonna tobimugamba by'olina? Anti ebigambo biba tebirabika. Like tebiri physical. Tebiri physical naye bisinga bino byalaba ebiri physical. Waliwo ekireeta ensonyi osinga omubiri gwo. Guyinza okuba tegulina waswaza. No, kakati olinga agamba mbu tukwate ebintu bino byonna bye batuwa bye batuwanirako tubirengeze bweru just because binyumira abantu. Ono oba omusiimye embanji. That's what I'm talking about. Like he's entitled. Okulabako kwatako. Nalonga ebintu bye byokulabako tubimanyi. Ndi ku nsonga ya kubanga twogera ku lwaki tetusibula ama tugenda kwogera ku nsonga ya trust that next time we'll get to that conversation. Tukyali ku nsonga ya kubanga otegeera otya nti oyo ye mulonde bajjajjabo gwe bakwagaliza. Omutuufu. Abakyala bano mubadde nabo oba abaami bano ebbanga ddene bantu mmwe mubazaddemu oba abakyala bano babazaalidde omwana, but you're still having that doubt in you. Is this really the person I'm going to spend the rest of my life with? Those questions. Kakati woba olina ky'obuuza oba ng'obuuza ku mbeera ze ezimu zaatera okulaga. Manyi abakyala there are those times we bajjayo enjala babanga those cats. Ate women are cats and the men are dogs. Kale ojjamba oteekayo question eyo yonna gy'olina comment yo ku nsonga eno nekyoyagala okumanya. Otubuulire gwe bw'omulaba omutuufu omumanyi otya? Feeling those butterflies omanyi otya nti yoyo omutuufu. Mukyala Mulangira tubuulire how do you feel?